Uganda teri muyimbi alina kufuna sente nyingi singa za Chameleone na Bebe Cool. Olina kuba yardist ki opimira nti Bebe Cool kansabye 10 bw'owulira akusabye 15 mugobe. Chameleone kansabye milioni 10 bw'owulira gamba mpa 15 muganja kuddira oleka muleke kuba byonna gye bikoma ne byenkana oba oli akyamula abantu oba akola batya ku bonna teri muyimbi alina audience esinga y'abo basajja babiri. True. Era oli ajja kugamba naye muyimbi gundi yaliko olwakayimba kayina akakyamuukiriza muyimbi gundi yaliko nti katolabanga saha kwali alina biki naye nkugambye n'okutuuka obutuuso okwa Bebe Cool nga yasazeewo kujja ku kisaawe ekyo Chameleone ng'asazeewo kuyingira ku kisaawe ekyo bonna basita wano abawagizi bonna sigamba nti bajja kufa enduulu naye waliwo kyowulira nti waliwo abasajja bazze bw'otegeka ekivvulu Chameleone nga taliiko nga kinene olina bw'ofiiringa nga tewaleese abayimbi bonna tebaaweddeyo bw'otegeka ekivvulu nga toleese Chameleone toleese Bebe Cool lwabya bufuzi naye era abayimbi abasinga bakugamba abantu bagamba kale byanyumye n'omubuuza abayimbi bonna baaweddeyo Chameleone teyazze naye nga bano bonna bayimbye kirenganga kola oba posta n'olaga nti Chameleone ne Bebe agenda kubaayo nga kuliko n'abantu bakabakobaani kabakowa tayimba tegabamaanyi kabako teyayimba mpoze embaale bamwagala nnyo ne bw'oleeta Sherimatov n'omutimbako ku kipande n'atajja tebafuluma ayina kumala kuyimba ayimba gwe batiikinga gwe kasita weekubisa posita ne bw'oteekako mmoze bamwagala bo ayimba gwe bagamba ni Harmony Kalanzi amaze Megatron amaze nnono nga tukuba tik paka lwe batuuka ku ne Megatron mwamuwulidde kontinenti obutebe babwasa abagisu bo gw'obagambye bamwagala. Question gye nnina nkyali awo kisawe sikivaako kitwale nti bategese ebadde bato n'agiteekawo wano kyandibadde kitya bato ya Bebe ne Chameleone yandibadde addiza nnyo bannayuganda era yalibadde ajja era singa nze nali mukwata Chameleone ne Bebe Cool ne mbakwatira tugeze akawumbi kamu n'ekitundu ova tebasedde omusajja ate koni yali agenda zimuwazaaki yali akwata na bombi bubiri n'abo bawa n'agamba kamu ka Chameleone kamu ka Bebe tugenda kuyingirira 5,500 kyekiyinza okubaawo gwe kyoba omanya Uganda East Africa esooka neyimirira mukko omanyi kibayita crash of the titans anti kati buli omu jjukira baba basajja baddala bamanyi okuyimba bombi ye balina music bombi ye balina hits ye stage bombi bakuba nti ye kati oba ozze kulaba ani akira munne mu kimu kitwale nti bategese ebadde bato n'agiteekawo wano kyandibadde kitya bato ya Bebe ne Chameleone yandibadde addiza nnyo bannayuganda era yalibadde ajja era singa nze nali mukwata Chameleone ne Bebe Cool ne mbakwatira tugeze akawumbi kamu n'ekitundu ova tebasedde omusajja ate koni yali agenda zimuwazaaki yali akwata na bombi bubiri n'abo bawa n'agamba kamu ka Chameleone kamu ka Bebe tugenda kuyingirira 5,500 kyekiyinza okubaawo gwe kyoba omanya Uganda East Africa esooka neyimirira mukko omanyi kibayita crash of the titans anti kati buli omu jjukira baba basajja baddala bamanyi okuyimba bombi ye balina music bombi ye balina hits ye stage bombi bakuba nti ye kati oba ozze kulaba ani akira munne mu kimu
kati awo oyina koyogedde obozze kulaba ani akira munne mu kimu katulabe kati njagala obantere ku minzaani tukutte Bebe Cool tukutte Kamili bulumbi kibyasinga munne oludde nabo okumala ebbanga Chameleone Bebe Cool tutandike ne Kamili Chameleone mu Uganda yasinga hits songs Uganda yonna nno bukyanga etandikawo kino njagala kinyumiza bannayuganda tebakunyumiza nti abayimbi bedda bakola bati ne bati bakulimba Uganda bukyanga etondwawo tekwali muyimbi yali asinze Chameleone hits byabadazo azirin amoyina mu ngambe taliyo takuba ngo nyimba bina ola kati kangame olianze gamba Sebatta basebatta bayimba kituufu naye bayimbanga album enyimba zaabwe 7 EP oba 10 album enyimba ezikola ki eziriko nayimba wayita omwaka mulamba nga tukyali kwezo naleeta album ki endala ng'ate takkirizibwa kuyimba yimba bitakwata bitagira Chameleone yajja mu 2000 oba 9 saagala gendere mu zibageya njigiri no ntandise ku Mama Mia ng'akuba ennyimba 8 kati Chameleone ne Bebe Cool ne Bobby baatuukanga bo bali mu lutalo lwa kuyimba ani asinga okuyimba eswaga n'ebirala kyobola bawanika bannene ndi ne Basebatta bakafero betwogerako nga basomako basome abayaaya abo bakuba okitegedde kaakati ne bayimba emyaka egiwera bayimba emyaka egiwera paka kati tebawummulanga Megatron Cool tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate oberenga osharinga muze the Megatron is my name and in the Aj Nudin Tege wekyo no tugenda obeeranga tutambula olunaku olwaleero naye nga tunagenda mu maaso kasooka ababuuzeeko agibuuza ku bantu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwasuze mutya mwasibye byonna gye musinziira okutulaba nze Nudin Ntege yes so ensonga gye tugenda obeera nga twogerako olunaku olwaleero hamu agenda kugulawo kisaawe nga lumu naye yaleese abayimbi yaleese baasi ne trailer naye n'abaddeko awo ku Vibe Life nga ensonga ya ssente etabudde abantu nti Kamili yafunye ssente nnyingi okusinga eza Bebe Cool ate nina omu oba yannimba mbw atali eni ssente zeyafunye ntono ekibuuzo ne kigamba nti n'abayimbi bano abangi be baleese badde beetaagisa ssente zino zonna zeyanoneddemu zadde zeetaagisa lwaki teyaleese bali ababiri naleetaani Chameleone ne Bebe Cool nalabye bamala bumazi kuba kati nalabyeko awo sijjayogera abantu bajja gamba mbogerera ebigambo ngaani gwe walabyeko Kabako Gurunedi Gurinidadi banji yalese kokota kakati nze nganze kyenyinza okulowooza first of all plan y'omuyimbi y'omutegesi eriki abatunulidde ekisaawe nti baleese abayimbi bangi sente nyingi ezaateereddwamu guli mukolo si kivvulu buli omu agenda kujja no omuntu bw'ategeka embaga ya bukadde 4 ne bagamba apangisizza ennyonyi mukolo guli ku Serena guli luddawa aba agenda kufuna sente mmeka atalina zagenda kufuna beera lawuda atalina zagenda kufuna otegesa embaga oleese edda baleetanga limousine kati baleeta zi cross country enkambwe ne baleeta biki kifo n'ogamba nti abantu nyinako embaga gye naliko twagenda ekibuli ab'amataali ne bajja ne bakubawo tuba tufuluma ekibuli bwati ku madaala ne bakubamu ab'amataali ne bagamba kiwedde nga ate babasasudde nedda embaga ne bagamba nti mubanja nti nedda muddeeka ekyo kikoze eki kiwedde ne bapangisa by then emmotoka zawava mu Limousine zonna ne Benz ez'omutawaana ng'omusale yategese ba Peg Boy simaya zino mperekeze bwekiti Best Man ez'omukyajja n'omukazi buli muntu mu mmotoka ye ateekamu ensi olidde
ndi olimperekeze driver owuli so sinti abajja muno mutuule ayagala omugole otu nanga buli muntu yali wali ng'alinga mugole feeling at home tutuuka ku resort Entebbe resort Entebbe okay resort beach kale okay. Entebbe tugenda okutuuka nga waliwo garden eri awo ng'ate awo basoose ne bategekawo byakulya buli kunywa naye nga batutaleddeko kulindirako bagole bajje kwebuzaabuza abantu ne balya nga ebintu ebiri awo bikasuka obukadde 3 kulya buli abantu bakitiibwa ne tuyingira munda nga buli table eriko waitress muliko 6-7 nga mulina waitress gwe babateereddeko wammwe nga sibyo bino gundi ajje ngera tunywa kizungu gilasi bagikuteerawo bino byaffe betunywa paku gilasi bagikutejjula bagifukamu katono ne baako weekoma n'onywa wagambye onywa ki nti fanta onywa ki kino onywa kino nti ke bw'onywako emimiro enanga bajjuzaawo enanga bajjuzaawo afrigo band mu nsonda wali wano waliwo oba ragadi wano waliwo disco nandujja kati ng'emusaali bw'ati nandujja tuweemu si byakujja kuyimba oli station there ku entertaining abantu nandujja tukole ki tuweemu natuwamu eddakiika zaffe 10 ne tuwummule bwe tunywa bwe tujjamu kaakati ne boogera tukale afrigo ke tuweemu netuwa band netuwamu netujja netugira DJ n'atukubamukko netugenda w'abayimbi abalala naye nga buli muyimbi gwe njogerako oli awo toseguka kati ng'emabega eno balinawo emmeeza zino empanvu baataddeko keeke ziva eri paka eno bazisazeesaze okwata sowaani n'ogenda n'osenderayo kwe nalaba omukolo nga naye ekyewunyisa emboozi kye najyagalako tugenda okuvayo nga batugamba be baawa ssente baazibba mbu kiki bino si baali babagambye okutegeka nga naye ffe tulaba tetubanja naye ng'omutegesi yabbye ssente naye nyinza kati nkuwadde just mboozi okuleetera emboozi bakyali bonna omukazi omu yaliwo London baali London America ne bajja kati bali bonna omudokita point gye nkuwa osobola okutegeka embaga ya bukadde 5 kawumbi naye kuteri yategeka mbaga gifunamu otwala mukyalawo na mwamiwo zonna ziba zigenze n'enkitambuza nkituuse ku kivvulu ekyokugulawo ekisaawe Nakivubo Stadium Hamis Kigundu kye yazimba tebakizimbidde kawumbi kamu tebakizimbidde buwumbi 5 tebakizimbidde buwumbi 10 gezaawo kulaga project gye twogerako nti nnene nnyo nti abayimbi n'ebirala ebigenda okubaawo kintu kyakugulawo buki kisaawe nyini kisaawe yalina enteekateeka ereeta Akon awo mbadde njagala yalina enteekateeka ereeta omuyimbi gwe bayita Akon omusenego bali bati Hamu ne Akon wama nalaba ebifaananyi nga yagenda ne wakaawe Hamu oba Akon nabiraba wabiraba bali bati maluso nadde okooli kaakati Hamu nga naye omuntu anyumirwa nnyo Akon ate Akon ng'omuntu muyimbi w'amaanyi y'omu ku bayimbi abasinga okuba n'ennyimba ezikubibwa mu bifo babiyita strip bars ziri international nnyo z'abasajja bava eno ne bagenda mu ziri ebbaala z'owulira Ibiza simanya Barbados ebifo by'omanyi by'owulira si by'omanya onsonyiwe by'owulira eby'omutawaana kati ebifo bye bagendamu nga okuyingira obuyingizi kwa miliyoni tugeze 10 kuyingira buyingizi bozda mu ze Uganda miliyoni 5 kuyingira mu kifo ekyo kugamba oyingire okole biki byonna nga biri okwo kati ennyimba ezisinga okukubibwa mu bifo ebyo za Akon so mu maanyi ge gundi yali ayagala amuleete
agulewo ekisaawe ekyo. Kaakati kitegeeza Akon ekitone nnyo bwe ba mukwano nnyo emitwalo ameka 5 aga dola. Hitman amanyi ebintu bingi naye okubala sikakasa atubaliremu kaawo emitwalo 5 nenze ngakasa wakati wa 5 n'akakadde ka dola kayagala nga ye mukwano gwe ajje ne kadi zayimbira ne kati nze kambale emitwalo ameka 5 nti ojja zibalamu nti emitwalo 5 ejja dola oyinza okuba akawumbi nga kamu mu obukadde 8 omuntu omwazitwale emitwalo 5 akawumbi ka Uganda kamu mu obukadde nga 8 oba 7 kisinzira dollar rate kwekola ki kweli. Kati akawumbi ako bwaba Akon yali agenda kasasula bakamuwa jayimbe naye ate n'ogamba nedda Lesa Shimok Akon yali bize oba teyasobola kubaawo babalamu nga tebikola ki tebigatta ali tubize nono ali bize so kyeyasalawo kakozese abaana beyu ani yaleeta emboozi ya Burna Boy ti Burna Boy yasaba hamu sente nyingi abayimbi abawano bo bawuliranga nti aleeta muyimbi kati era buli omu yalowooza nga Burna Boy naye yali aleeta ani Akon babatemba bbule kuba nayogerako ne hamu ne Burna Boy ne tumwogerako kaawo naye nga ye asibidde kwani ku Akon. Burna Boy we yandikozeewo ekyenjawulo ewandibooze lwaki olowooza bwotyo alina audience ya mutawaana nnyo wano e Kampala baba mwagala nnyo nti alina Burna Boy yatuuka ku level ekaabya abawagizi nti ayinza okujja ku stage waliwo omuwagizi ayinza okukaaba n'afa love ali ku level alina abantu abamwagala ennyo ebyo bituufu nina mukwano gwe bamuyita memory najjita memory ayagala Burna Boy simanyi kakati naye nkugereza nti bwe yandizeeyo nakivu bwe yandiboneredde naye kakati bwe tuba tugenze ku ekyo nze ndi mukuwa budget ya sente bw'oba yali agenda spendinga akawumbi emitwalo 5 egya dola ku muyimbi minimum naye nga zisobola n'okusukkamu kati ke kawumbi kamu mu obukadde 8 kusiba omuntu omu tuzizze Uganda nti omusajja ategeka enkuuka n'ayiwa ekidomola ky'abayimbi ng'asasudde na buli kimu asubira n'amagoba n'ategesa sente obukadde nga 5 oba 6 nga abala kufuna bukadde 8 kakati ono abadde agenda okukozesa akawumbi kamu obukadde 8 bwagamba nti okke Bebe Cool saagala ogende wantu wonna nkuwadde milioni ameka 2 kwa yamuwadde 2 ne kamilioni bamuwa ameka 2 kati bana abayimbi abalala ne bajja 10 8 5 3 kuba hamu bwe yabadde awa abayimbi sente yabaleta zibawa mu mbeera nti zino ze zikusaana abamu yabadde aboozaako na nnaku wanje yes toyagadde kuba bayimbi nkuga mu buntu hamu muntu ayagaliza nti olumu tawa muntu sente nti amuwa kufunamu olumu awa abantu sente nti tomanyi olina ebyetaago naawe ng'omuntu ate abo badde tebakyabategeka kati n'akikola n'agamba naye kino ekisaawe kya bannayuganda mu kubeera ekisaawe kya bannayuganda kambaddiza ekintu kyabaki bannayuganda yensonga lwaki omupiira yaleese gwa banna ekigambo nansangwa kiri kyekituufu nti bw'onoonya tiimu zikaawo kadda nga zigenda kusikwa kwoli omuwagizi agamba nti nasemba okubeera mu Nakivubo nga vira weeri twagendanga e Nakivubo nga excess ekyadde naaga kiwedde tiimu ezisinga rich history mu Uganda wano Express Villa ne KCCA ne bw'onoonya tiimu ezisinga abawagizi ennyo mu Uganda it is Villa number 1
Number 2 is express. KCC ndowooza yakusatu. Kati awo endala zigezaako bugeza zivaipa abantu ndowooza abayizi abasomerayo be bagiwagira. Naye tiimu endala zirina abawagizi naye nkugamba zino z'ogamba kuba nze ndabye emirundi mingi nagende Namboole nga bagigulawo. Villa nga gyeri esambe KCC nga wali abantu emitwalo nga 3.5 oba 3 kalemu. Naye nga abantu emitwalo nga 3 ba Villa 1,203 ze KCC. Nabadde wano Villa ng'etwala ekikopo Erugogo. Nendaba nga team club bagita NEC. NEC ng'ekyazizza Villa. Nga NEC erina abawagizi nga 3 ku 5. Nga abawagizi 12,000 oba 3 simanyi bantu bajjawo awo. NEC ambala abantu nga 2,000 ku 3 oba 4. Ba Villa naye nga gye bakyazizza ne batuuka n'okusitopinga abantu abayingira eri ab'ebiri ebiri. Ne bajja waliwo gye bazimba ne bagamba bagende batuuze mu madaala tewannaggwa. Naye batuuletuuleko eyo. Batuuleeyo VIP era bagiteeka eyo gye twali tutudde. Kati nkulaga naga kandeete Villa nete express. Akulaga nti akolera bantu. That is harm. Akolera ki? Bantu. Bw'aba yazimba ekisaawe ng'ayagala kiddira abantu tulina okukinyumirwa. Tulina okubeera mu kivvulu nga kibbiitu. Kibbiitu kiri awo a combination of things. Katogo buli muntu ebeere buffet. Oyingira ogambe njagala kulaba ku Kabako saawa yonna ajja njagala ku Bebe Kulunduddwa mulabako mu shezi bweziti. Njagala kulaba ku Kamiri. Njagala ku Gundi full figure ayinza n'oyimba ssebo ku luno. Ayina ekivvulu yategese. Ngamba mu kino kuba mukwano gwa Hamu. Nakangu byayinza okujja n'atukubamu bapalaso. Ate kiki kyogambye nti Gundi mukwano gw'abayimbi abo abamu ku personal level. Hamu mukwano gwa Bebe Kulundu. Nalabye Bebe Kulunga anti abayimbi abalala batuula bwe bati. Naye Bebe atuula bw'ati. Abazze. Ali waka. Extra large aba ayingidde. Bankima. Otegedde abawaka. Ne Chameleon Palace bakwano benga aba. Ne kino njagala ompe ndowoozayo ku kati sentence wunzika. Nti yazitaddemu nga n'abayimbi abangi omuntu agende na kivubo nga ategedde. Kintu kyaffe kya waka kya munju. Tugenda kibiramu nga tunyumirwa kiki? Kinyumirwe. Ate nga yakitaddemu nnyo yesi kufunamu. Just bantu kunyumirwa. Otegedde. Kintu yakikolera bannayuganda yeeya Mahamu. N'agamba nyina okuzzaawo ekisaawe. Era n'emisosososo gye twogerako ffenna abalala nti oba omuddo oba kiki. Ebyo byonna nze ku Hamu gwe mmanyi. Byangu nnyo. Bw'aba akoze ekisaawe kiri worth oba biliyoni ameka simanyi toto. Bino obulala bwe twogerako bya bulijjo asobola obitereeza bw'aba asazeewo. Yes, naye nga kyendowooza bannayuganda bandiwagidde. Ate omupiira gugenda kunyumira nakivuba awo. Kunyuma ate kye yawonyezza akabeeyi kaalinnyeeko kati bano abagundi ennyo tebajja kuyingira abanako. Ekola ki? Otandikibwako okulaba okuyingira kweno concert. Anti nkugambe bajja kujja kyaleese tekibangawo. Gwomanyi okubanga ogenda kulaba Villa ne Express. Villa bagirabira emitwalo 2 kwemeka 5. Enambole bwe kyali bw'omala ogiraba ate olaba fine yabadde wane ku cases wegayo twabadde nga twenyiga bwenyizi era 2 kwemeka 5. naye nga oyingira n'ofuluma bufulumi. Kati kino ogenda kulaba ttiimu zo club zo z'osinga okwagala mu Uganda. Era abantu b'e Masaka balina kujja. Tebajja ab'omu Kampala bamala. Anti Masaka ye bannannyini Villa. Be baatandika Villa. Balina omugenzi namuwulirako namusomako bamuyita Nkawooya. Villa n'etinta. Ono eyali ow'olubuto. Oli bamuyita Nkawooya. Erinnya nyinza odyeraba naye lyali mu Kawooya.
musajja yayagala nnyo villa eyo kati ne Mandela ng'omusajja owa Java Java's Stay Oil olabanga ekintu bakipiseemu olabanga Uganda erinnyo omupiira gusituka kale abana basamba omupiira kakati bwoboga nalabye ekivubuka bakiyita Semakula kiri mu villa kikuba midfield naye bangambye nakirabe kiva mu baaka kiri toleeta basimanya bano bamagwaya nange tondeeta bamagwaya bani abali mu nalabye Kazemiro n'omupiira gwakubira United akaddiye anti gwe ngamba kati nekimala kimusanga mu namba yakyo ng'ate mu defense Semakula okuba omupiira ali mu villa awo Semakula akuba omupiira kati senga wabadde gwe nga we nawulidde Simon mukwano gwo Mukasa badde bakayana ku kya sente awo senga gwe wabadde hamu ku bebe ne Kamiri ani gwe wandi wadde osinga okuwa ensimbi wano we tuli anze mpa bebe kulu yewo omupiira bwoba oggulawo kisaawe olina kusasula nnyini kyo omupiira akoleredde omupiira ekyokubiri express yejja mutabani we yajja agenda kuleetera sita mu kisaawe kintu kya mutabani no mutabani wa bebekulu ali mu express yegenda okusamba kati waliwo bingi bebekulu byagenda okujja nabyo ekisooka alina okubaawo alabe abaddewo yes kugamba alina appearance gyagenda okuwa okusooka nti agenda kubeerawo mu kisaawe n'omuwagizi ajje atuuleko ne bebekulu mu kisaawe ogambe twabadde tulaba express nga tutudde ne bebe Kamiri ye tagenda kubeerawo ajja kuyimba yasasuddwa nga muyimbi si wa byamizannyo bebekulu ajja nga wa byamizannyo at the same time ajjengo muki omuyimbi tekuba kunyigiriza kutya kugamba nti Kamiri lwakuba talina yasamba mupiira no si butabaayo nkuwadde nti lwaki bebekulu yandifunye sente nyingi ayina bingi olyanza okuŋŋama naye omwana wa bebekulu ne walala abeerayo bamusasula no leero agenda kujja mulala si yeweeri agenda kujja nga mulala ayinza okufuna n'ekifo okulaga nti ffe tutudde wano omupiira gunyumira wano so bw'omuwa miliyoni 3 bebekulu oba tomuwadde nnyo abaakuyambi azimala oba tomuyambye naye zimala naye era byonna ngo bigasse nti olwa class quality longevity ogenda n'omalamu nti bonna basaana sente nyingi in fact mu Uganda teri muyimbi alina kufuna sente nyingi zisinga za Kamiliyoni na bebekulu olina kuba yardstick topimira nti bebekulu kansabye 10 bw'owulira akusabye 15 mugobe Kamiliyoni kansabye miliyoni 10 bw'owulira gamba mpa 15 muganja kuddira oleka muleke kuba byonna gye bikoma ne byenkana oba oli akyamula abantu oba akola batya ku bonna teri muyimbi alina audience esinga y'abo basajja babiri era oli ajja kugamba naye muyimbi gundi yaliko olwakayimba kayina akakyamuukiriza muyimbi gundi yaliko nti katolabanga saha kwali alina naye nkugambye n'okutuuka obutuusa okwa bebekulu nga yasazeewo kujja ku kisaawe ekyo Kamiliyoni ng'asazeewo kuyingira ku kisaawe ekyo wano abawagizi bonna sigamba nti bajja kufa enduulu naye waliwo kyowulira nti waliwo abasajja bazze bw'otegeka ekivvulu Kamiliyoni nga taliiko nga kinene olina bw'ofiiringa nga tewaleese abayimbi bonna tebaaweddeyo bw'otegeka ekivvulu nga toleese Kamiliyoni toleese bebekulu lwabi abafuzi naye era abayimbi abasinga bakugamba abantu bagamba kale byanyumye n'omubuuza abayimbi bonna baaweddeyo Kamiliyoni teyazze naye nga bano bonna bayimbye kirenganga kola oba posta n'olaga nti Kamiri ne bebe agenda kubaayo nga kuliko n'abantu bakabakobaani kabakowa tayimba tegaba maanyi tebaga kabakuti yayimba mpoze embaale bamwagala nnyo ne bw'oleeta Sherimatov n'omutimbako ku kipande n'atajja tebafuluma ayina kumala kuyimba ayimba gwe batiikinga gwe kasita weekubisa posita n'omuteekako
ne bw'olyako Moze bamwagala bo ayimba gwe bagamba ni Harmony Kalanzi amaze Megatron amaze nnono nga tukuba tik paka lwe batuuka ku ne Megatron mwamuwuliddeko nti nedda obutebe babwasa abagisu bo gw'obagambye bamwagala. Question gye nnina nkyali awo kisawe sikivaako kitwale nti bategese ebadde bato n'agiteekawo wano kyandibadde kitya bato ya Bebe ne Kameli yandibadde addiza nnyo bannayuganda era yalibadde ajja era singa nze nali mukwata Kamiliyoni ne Bebe Cool ne mbakwatira tugeza akawumbi kamu n'ekitundu ava tebasedde omusajja ate koni yali agenda zimuwazaaki yali akwata na bombi bubiri n'abo bawa n'agamba sigazawa kamu ka Kamili kamu ka Bebe tugenda kuyingirira mitwalo 5 kyekiyinza okubaawo gwe kyoba omanya Uganda East Africa esooka neyimirira mukko obamanyi kibayita crash of the titans anti kati buli omu jjukira baba basajja baddala bamanyi okuyimba bombi ye balina music bombi ye balina hits ye stage bombi bakuba nti ye kati obozze kulaba ani akira munne mu kimu kati awo oyina koyogedde obozze kulaba ani akira munne mu kimu katulabe kati njagala obantere ku minzaani tukutte Bebe Cool tukutte Kamili bulombi kibyasinga munne oludde nabo okumala ebbanga Kamiliyoni Bebe Cool tutandike ne Kamiliyoni mu Uganda yasinga hits songs Uganda yonna nno bukyanga etandikawo kino njagala kinyumiza bannayuganda tebakunyumiza nti abayimbi bedda bakola bati naye bati bakulimba Uganda bukyanga etondwawo tekwali muyimbi yali asinze Kamiliyoni hits byaba nazo azilin amoyina amuŋŋambe taliyo takubango nyimba bina ola kati kangambe olianze gamba Sebatta basebatta bayimba kituufu naye bayimbanga album enyimba zaabwe 7 EP oba 10 album enyimba ezikola ki eziriko nayimba wayita omwaka mulamba nga tukyali kwezo naleeta album ki endala ng'ate takkirizibwa kuyimba yimba bitakwata bitagira Kamiliyoni yajja mu 2000 oba 9 saagala gendere mu zibageya anjigiri no ntandise ku Mama Mia ng'akuba ennyimba 8 kati Kamiliyoni ne Bebe Cool ne Bobby baatuukanga bo bali mu lutalo lwa kuyimba ani asinga okuyimba eswaga n'ebirala kyobola bawanika bannene nti ne Basebatta bakafeero betwogerako nga basomako basome abayaaya abo bakuba okitegedde kaakati ne bayimba emyaka egiwera bayimba emyaka egiwera paka kati tebawummulanga nti Sebatta aweze emyaka 10 nga tafulumizaayo alubamu Harmony Kalanzi okimanyi ekyo oyina alubamu y'omuyaka owedde gyojjukira oyina ennyimba z'ennya myaka 3 emagazo ojjukira ate obuziza mutuufu yakirimu oyina ennyimba za Sebatta emyaka 6 emabega 5 z'omanyi empya mu myaka 10 alina so waali naye alinga eyakola ki eyafa oyina kalike wagamba however sigamba nti teyayimba ndeka Sebatta yayimba nnyo ne Kafeero naye balina bo baatuuka ne bakiwummula ne balekera abayaayi kati paka kati Kamiliyoni ne Bebe Cool bo bakyafulumya ennyimba tubadde tukyali Kamiliyoni kati Kamiliyoni hits number 1 Bebe Cool ennyimba ennyingi ennyimba eziri danceable ennyingi bononya hits za club zibayita club bangers that is Bebe Cool bononya ennyimba zibayita reggae raga that is Bebe Cool rasta bononya ennyimba za reggae pure
that is Bebe Cool. Ontegedde kati Chameleone n'abanga ye we yatandikira okuva 2002 paka 2014 yayimba nnyo okuva 2002 paka 2013 ennyimba ezo zirimu abantu ze bamugirira basiima ogenze bayuda n'endala abantu ze bamanyi mu kisago ezibuulirira society and what have you. By then Bebe Cool yali aziyimba ezikwata ku bantu naye bw'obuuza ani yasinga oyimba ezakwata ennyo ku bantu ezaafuka somehow anthem mu mbeera z'abantu that was Chameleone. Okitegedde kati Bebe Cool n'akuba nnyo club bangers lizoyogeddeko club baana bano ba uptown campus eyo yali ya Bebe Cool nnyo uptown bano ba luzungu nnyo eyo yali audience ye Chameleone nga bombi abalina kalale Chameleone n'abanga yawaguza nnyo ebyalo that gegali amaanyi yawaguza nnyo saka yakuba Kampala n'awaguza paka n'akola border to border. That was Chameleone. Nga ne Bebe Cool akikola naye ng'eri ate ye Chameleone afuukuuza nnyo nti bamutegeka aruwa ensi neefa nga ne Bebe Cool omutegekayo n'abafuna naye nga kyogamba nti kyayitiridde kiba kya Chameleone kirala. Kati Bebe Cool ng'ate kyasinga Chameleone kutegeka bivvulu biri kirasi abantu babiyingire nga Chameleone tagoba era takitegekangako agenda tegeka anti nkugamba ntunyumya bye bakoze nti yategekako ekivvulu ensi neebonerera nti kya mitwalo 10 Chameleone yali abitegese naye tabikolangako ne bagamba omusaya yakikubye ebyo Bebe Cool ye muyimbi abadde expensive mu Uganda bukyanga ebaawo nti eddanga ebivvulu babiringirira mutwalo eruguga bayingiriranga kisho mutwalo. Bebe Cool yayimbiranga ku rugby ground nga yewe ebiri kwetana nga abalala bagumu kwesatu na ye muyimbi eyagenda ku Serena abayimbi ba Morris Kiria bagendangayo nga balooza kintu kyabali bantu bali aba migumirere bayimba simanya WhatsApp Bebe Cool n'abalaga Serena nayo yaffe tugisobola naye n'agitegeka tegeka emitwalo 10 n'abagoba n'agamba sidda ku Serena ngenda Kololo n'agenda Kololo nga wanene buli omu n'alowooza agenda tegekawo wa mitwalo ebiri yagiteeka ku 10 ne bajja Kololo ya Bebe Cool yali ya mitwalo 10 njagala omuntu akijjukire 10 ne milioni mmeka 5 mwami Kalanzi kwetuli kebera ko wano n'atunda tebo 12 Kololo milioni 5 ye muyimbi akyakoze ekivvulu tuntisa kwetuli kibala olabawo ebibala bulungi kiria alo bole mwami Kalanzi nno aina show ye Uganda ekola Hamani Kalanzi ne kadongo kamu yatandise okuweereza abantu ku mikutu gino ajja atajja kikola bamwagale ajja Hamani Kalanzi shonya twazimaze dda Hamani Kalanzi kafenya ali akafenya abantu tebali manyi mumanyi kafenya ali abako linnya lya boni mukyaza jaddi kubuulira naye abantu bakitegeere nti omukulu Hamani Kalanzi owa kafenya linnya likomiwo abawagizi baba radio Simba tebakyalijjukira yakolanga ku Simba ngeki ngaludde mu system abo baveeko ojja mubuuza ebyafaayo ebyo ze wenda mutegeeredde yazze wano nga buli mwe bwe bali kumpereza kadongo kamu bwe bali kola Uganda ekola nga bamumanya naye kati ajja agenda beera nga abaweereza oyo Hamani Kalanzi Uganda ekula bamumanyi naye nze mbadde gamba kati amaanyi ga Bebe Cool mu kuyimbira n'okwatractinga abantu abakirasi takwatwako mu Uganda teri amwinganga taliyo abalala we bali befuula bakirasi naye bwe bakola ebivulu bisala bibeerawo byakunnyonnyola abagira nnyo naye be bagamba leeta omusajja ako andi kirasi eggwayo okuva kwafuga eggwanga paka kwasembayo. That is Bebe Cool. Ontegedde olaba yalinnya ku mmeeza bw'ati tazajja
kati Chameleon kati performance wise guba gugenda kubula asala kuba bonna ba performer Chameleon ayimba Bebe ayimba kakati enjawulo ya Bebe Cool Chameleon ajja kuyimbira ennyimba ze ozuulire enjawulo nti buli luyimba lwajja okuyimba session kyemmanyi esooka ojja kuba olutegeera nga si lupya nga abawagizi ba Bebe Cool balumanyi n'abawagizi baani bayimba naye ba Chameleon Bebe Cool Chameleon bayimba naye ekizibu ekiriwo nti Chameleon alina lwatuuka n'ayimba nga tayimba kiri kyomanyi ng'alina style gy'alutaddemu nga teruli lively nga bw'oyagala lube aludingola kati time comes nga owulira luwulire nti ayimbye Jamila naye singa bwe wali omuwulira ekirala Chameleon yatandika okuyimba n'akoowa mangu okoowa kitegeeza nti energy ayimba energy agina naye kyentegeeza bwe babbato gye nnyumya nti mugenda kuyimbira essaawa ezisukka mu 5 abisobola naye ŋŋamba nti tajja kuba ku peesi y'emu kalale Bebe Cool kyakola yakutandika mpola saawa ey'okubiri mugenda otuuka mu y'okusatu ng'otandise okusaba amazzi nga ye atandika butandisi nga bwe wakiwulira wali nga bw'okiwulira wano tapowa kati alina muneezi ezimuwummuza nti reggae kati agenda ozikubanga tomanyi kati oba nkugamba nti bato yo omulabi aba agenda kunyumirwa ndi Bebe Cool ajja kukuba endongo tukoga naye ekisajja nno kikuba kubanze nakakasa nti kikubi Good Life wani yali agisinga okuyimba baali okuyimba nakyo bakuba bato nakyo ekisajja badduka ku stage nga kikuba bwe kibayita mujje muyimbe mwagambye mwagala bato mujje ku stage naye baatandika ne energy essaawa esooka ey'okubiri lugendo tuuka mu y'okusatu Kasuku yali back stage ya gundi ya Good Life ajja kubuulira ajja kugaba yasalako nadde omusajja yali atusse Kasuku naye yakitegeera mbu omusajja wa ddala mumanyi nti ku live mubi kati kyegamba nti omulabi wa Uganda aba agenda kunyumirwa kubanga nkugambye Matches Bebe Cool ku live taseka nene Chameleon tasaaga kati mu butasaaga gwoba olina kutuula mu maaso ne beekuba abawagizi ba Bebe bayinza ogawe nabo tubalekeredde nnyo for example right now tabiriimu naye for example tomuleeta leka muleeteko oli alina byalimu birala for example kitwale nti naye bamutaddeko wali aba waakusatu era abajja kuba waakusatu ye kyanjawulo ki kye yalina mu bano tewali tabasobola musically bwe babbato tabasobola tokubye nnyo asobola okuyimba n'abikola byonna swaga lino lyakuyomba kujerega bisoboka naye musically nze nalaba ku bato yaabwe ne Bebe nalabako nga bamukubye hands down kati bwoba otaddeko ow'okusatu abajja kunyiiga n'abawagizi era bajja kugamba oyo bajja kumaliza bakugambye nti omusajja waffe oli president temuteeka mu bino so nange bugezezera omuntu akomentinga n'agamba temuteeka mu bino mumuleke oli omusajja ali busy na nsonga ali mu nsonga yeze yasalawo okubeera wa byabufuzi bamuleka anoonya ayagala ali mu struggle alowooza ki ekikumidde abantu bano okubeera nti bakyali ku track bakyatambula ate bana abayimbi abato ne baba bastruggling nga coach right now nyezo okubuuza mpa ennyimba 3 ziriko no nti Bebe Cool ne Chameleon bwe guba mupiira bo bagenda mu academy ne bayiga abayimbi abaliwo wano tebagenda mu academy Bebe Cool ne Chameleon bagenda mu Kenya Bebe Cool ne Chameleon bwe bagenda Kenya ne balaba ogopa DJ ba Red Sun n'ensi yaabwe bakola batya eyo ne bavaayo nga bagendayo nga balinga bayizi kyobala nkugambye nga academy Bebe Cool ne Chameleon ne bakomawo e Uganda ne basangawo abayimbi abaali baguddewo raga oba dancehall music Mendoni Summer
kati Mentoni Sama omugenzi yafa Kabenje ndoza yali asomera Kasasa waliwo essomero wanedda nali mu primary ngambiwulira lyali Kasasa yali Masaka eyo naye nga ya tabbu ng'abaana ab'esswaga baragadi abo gye baasomera ab'ettaggwa Kampala wano boogamba nti bakuba endongo balina enviiri nga zino ezizo Kasasa boys nga baddala kati gye baava kati byonna ebya Mentoni Sama simanyi gye yajja sswaga lye ye yali ye architecture wa lifestyle y'abayimbi mu Uganda ne bebe bakamiliyoni byonna bye baakola byagundi kwekuulako waya kufuuluka muzibu nnyo kola ki kukanga gw'oli naye that is Mentoni Sama kati bakamiliyoni eyo nayo yalinga academy gye bali ne bayiga balaba ba Emperor Orlando yadda wabanda balaba wani kati ne ragadi oyo kati bagenda okujja Emperor Orlando ali Bulaaya time egenda okujja nga erinnya bagenda okutandika ekyabwe nga batabula Kenya bwe batabula ekyawano Mentoni bafuna balina notices za Mentoni Sama Agopa DJ balina Ogopa ne Kenya Industry kati batandika okukuba ekintu kyabwe nga bamaze okumastaringa bayizi abagraduatinga nga bamanyi nti nno toyimba buyimbi okuyimba kugenderako ebintu ebirala swaga olina okuteekamu ku swaga olina okubaako amawulire olina okubaako nga lifestyle etambulira ku ggwe nti Bebekulu yakoze kino gundi bwakola kino ne Bobby n'abanga yabasikamuko akantu okitegedde ne batambulira awo kati bo si ba bulijjo bayimbi abazze ekirala bayimbi abakkiriza okwi-evolvinga batya nti oli omuyimbi ajja kugamba nti naye kati laba ebiyimba Bebekulu byayimba ebiyimba byayimba tebiri mu magezi omusajja omukulu oli n'akubuuza nti okay population ya Uganda abasinga obungi ba myaka emeka ba elite nti emyaka gye bali wakati wa myaka 35 na kukawa wansi okay basinga kunyumirwa nnyimba ki za nazaalibwa mukazi mwavu oba baagala kidandali okitegedde otegerwa kyegamba tuli maje win kati embeera eyo bw'olyawo tuli maje ne nazaalibwa mukazi mwavu lubuulirira naye abasinga obungi baagala luliwa tuli maje of course kakati Bebekulu n'aganze kankubaawo gw'ayagala ebyokuyiga genda ku ssomero kuba amasomero si maggale kuba waliwo akubuuza nti naye Bebekulu nga tayimba nnyimba zibuulirira n'omubuuza tezisomesa n'omugaa bwe bakutuma abasomesa oleeta Bebekulu ye si musomesa muyimbi ayimba kinyumira bawagizi be gwe oba tuzaagala wuliriza ono ez'omusomesawo gw'okola ki gw'oyagala ate y'omu yakugamba nti Bebekulu byayimba tebiri mu magezi n'omugamba nga biriwa n'akugamba ayimba luno yayimba luno yagamba kusikusi n'omugaa olaba ate waziyiga kitegeeza ozimanyi zakunyumira naye just omuntu gw'otayagala so nekibajja ne bo bajja bakyusa batrendinga bajja ne trend ezikola ki eziriwo nti era ne bana abayimbi boolowooza abaliwo batuuka n'okukayana naye ba big 3 batwesibyeko no ng'owulira Lutalo ayomba ne Sebatta ye Lutalo yayimba n'ayisa Sebatta teyayombako na Sebatta ye yayimbanga yabeegomba dda Lutalo yayimbanga ne ba Sebatta tasuubira batuuka yakuba kintu kyegenda nga yakkiriza bali wala nnyo kiraasi above kati bategeke yena nga yeepimira mu bawalukagga Abudumulasi n'agamba abo bannange ne mmala mbatuuka nga bali boligi yagita yesanga ayisiza bawalukagga bamuyitako bakolola mukolole Babudumulasi basomako musome ne ba Sebatta kati be baggulawo stage Lutalo akole ki ajje so yayimba buyimbi kati ne bana abayimbi bawulira abeeyita abatono n'abamu bagamba batono naye nga basajja bakulu kati ffe abayimbi n'omubuuza baani bayo muyimbi omuto gw'omanyi
babebekulu gwe basiikiriza ba Kamiri ne Bobby. Bantu nno bakulu abali mu myaka 3 mu. Green Daddy. Oyo muto. Owa myaka eno. Muto muko. Si muto nti oba wa P7 naye muto mu. Kyenkugamba bw'okuba endongo yo. Gwalabako Good Life ngo yakubiranga yebuuza bebekulu lwaki tavaawo. Yekuba muziki. Era bakubanga nga bafumita Chameleone endongoze bafumita bebekulu endongo n'abalala. Ne bakuba endongo yabe. Kakati omuyimbi agamba nti gw'oli muto. Gwe kikola kimu yimba. Okay. Todda mu kugaba abantu nti ate nze kati ffe tuli bato abasajja abo no. Abasajja buli kye bakola bakikolerera nabo kubaawo naawe ukolerera ebikola ki ebikubeezaawo. Goboga bebekulu tayimba muleke. Kumuve. Ayimba bubi muleke. Nagwe nawe yimba ebirungi. Abategesi bamuleke. Abamwagala bakole ki bagendeyo. Yali ategeseke ekivulu ne kitagenda mu bantu. Kirabangako nali wali yali egundi ne batajja. Ategeka kiwatu yenda nagira bwati. Ebiri ebinene. Yasoko bebekulu nakuga yasoko kuteeka ekivulu ku mitwalo ebiri. Kiwatu lajjula. Ebiri. Yali ku mutwalo nga bya 5. Nga yaŋŋamba nze mbiteekako kakasa nti abawagizi bange basobola okujja n'okweliminating omuyoolerero ogunaaleetera abantu obuzibu. Ewa bebekulu wateeka ebivulu tebaayo kusala nsawo. Kituufu. Andi yayiwa poliisi Costa 2. Kuva woovaayo. Tewabeerayo kuteesa. Kuva ku woovaayo paka wali kukuba. Anti tewabeerayo kuteesa. Teri nti ate bikonda gwe bakwata Jinja Road. Gwe bakwata Jinja Road kati n'omuyaya akubiramu n'amugamba yo tewali ate abayaaye ku mmundu. Nedda kisajja yosi. Era bagayisa yosi kirungi ebivulu omulimu agusse. Nnyo. Saabayimbi n'abawagizamu ekibatwalibwa bebekulu lwa security. Nti oba kushuwa teri gaali teri ki. Obudde butuleka. Naye nga tugenda kukomawo ewahaamu wiiki eno. Ewahaamu abantu mbagamba bagende. Kino kye yakoledde Uganda nga haamu. Nze nja kugendayo. Yenga abayimbi tebava wali. Bafumbira n'emmere. Ati nkugambye haamu musajja wa kisa. Ebimu abikola for just bantu baffe bintu bya waka. Kale hagisibula abantu. Abantu baffe mbagamba nti mwebale kubanga mutugoberera. Bye twogedde byowulira ng'olusi tebikwatagana byoyagala gwe kuwulira. Mu comment biteeke mu wabula. Otugaye nedda kiri bwe kiti. Okuvuma wano nti omuntu oba ofusiwuusa empisa. Basiiwuuka. Gwe kasita omanya nti Nurdin atudde wano ayogera byalowooza byalaba nga bw'abiraba. Gwe bw'oba byendaba bw'obiraba si bwe biri naawe w'ebibyo by'okola ki bw'obiraba toyina musango unless ng'ongamba Nurdin ovumye gundi naye mba sirina gwe nvumye oli wa ddembe gwe naawe okuwa endowooza yo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba. Kubaza okubeera nti obadde otambula naffe beera nga osubscribe nga likinga ate obeere nga osharinga. Tukomanda stories endala nnyingi nnyo. Mozart Begatron is my name. Mweraba.